kati twagala tubabuuze ekibuuzo ekyamangu kya mpola mpola. Nze ŋŋamba endongo y'ebinyanya weewaawo. Muli bayaaye asuulidde batukubire mwali mpola mpola ng'edduka mpola mpola gikubire nga mu 10 awamala koni mu 10 wamala. Naye ogenda kubanga okwatamu tugende tulete ekibuuzo kirala tekibabuuzangako. Tugende endongo y'ebinyanya weewaawo. Suulidde mbazirabone weewaawo. Abaaye sudabani weewaawo. Suulidde kyabaasa weewaawo. Abaaye Ssaabasajja Kabaka weewaawo. Tege wano waseerera owange waliko omukono gw'ebinyanya. Wulira abali musanu mwenanjagala muganda suuna. Wulira mwenanjagala muganda mbeeri. Abali musanu mwenanjagala muganda mbazira tone. Mbazira tone. Omwana tone. Atone tone. Atone tone. Yabina nabitegedde. Sibawulidde wamama abitegedde. Akaliko Simoni wamaka kasoki. Polo. Mujebale. Muli bulungi. Naaba. Osabada. Onyirira. Wanosabada. Munange. Mwagala olugambo byanammwe. Naye wano waseererera mulaba ngudde temwebuuza eyo tesanga. Kabaka kodiyo. Obadi. Omusajja yakoze enkodyo. Yakudde n'oggwa. Yaza ayambadde ebintu. N'agwa. Oliya wenenyumyako. Yaza ayambadde ebintu ebyebbeeyi. N'agwa. Bino bye bagenda ebweru. Nina wenowulira oba ali oli ku interview ki. N'ogera akagamba ne ngamba akoogedde akayisizaawo. Omanyi muno bwe tutambula ennyo. Tukole ki? Oluvannyuma lw'amwezi tulinnya ennyonyi tukole ki? Sibwe kiri abaana b'eka. Ani yali amanyi ijjakoni gigwatula. Wulira. Basajja bannange ebirungi tebigwa. Musala ne buntu ewaka waliyo. Amajja g'endabadde liddako nga lyerabika maka. Nabadda. Mwanonyeeki ekituufu mugende eka ebidongo biwedde shapu gisazizaamu mutunyiiziza muze bangi. Kyamani agambye mbwe ebidongo tubizingeko. Kyamani tumuleke mumusiime. Kale nsogamba
simanyi oba tulina ku mataala agasinga ku gano mu audience nze abantu sibalaba badde nsaba amataala gano gatunula eri mu bantu balengereko ebyaddala wangi muli bulungi tulina ku ttaala zisinga ku zino okulaba mu bantu twagala tube nga tulabayo bulungi oba tugende n'ezo zimala tugende n'ezo zimala kati mbadde ngamba buli ali wano nga wazze lwa ndongo ya binyaanya mbazira tone ne suuna beni katonda embozi y'embizi embozi yaki manyumiza embozi yaki ey'embizi ng'ekola ki ng'erinnyira ginnaayo nga zeerinnyira munnange kyokka oba bagamba babala temubeera waka newulira olugambo lwe mulimu embizi ng'ekola ki kati ekitegeeza bwe tuba nga tuli bakazanya babiri kuffe kulina okubaako embizi ng'alinnyira era embizi yeeraga lwaki embizi wamma mugirabye embizi naki ekyakabizi ani anakijjayo bulungi mbazira yanakijjayo lwaki sina kyenfaananya mbizi sina kyenfaananya mbizi ng'ojjawo okuba ndi ffe mbi tulina obulamu sina kirala kyenfaananye nambizi nze ngamba buli aliwo na wandongo ya binyaanya nsaba buli omu Katonda ng'akuwa emikono gye ebiri giteeke mu bbanga bwoti teeka emikono ebiri mu bbanga bwoti obalenga tukubira jambo zino tuziraga abantu teeka bwoti emikono mu bbanga ejamba ziretale nesukwana bwoti niyize otwala nkola njagwa kati abaana beeka tetunabayoneye teekayo emikono bwoti mu bbanga ebiri kuba bwoti jambo yamba ziretale nesuuna beni omwaka 2024 naki endongo y'ebinyaanya weewaawo suulidde kyabasa weewaawo abaaye suuna beni weewaawo so mwebale nnyo okutwagala bantu mmwe muli batabbu nnyo muli b'amaanyi obaga tubakolera ekibado baŋŋambye empaka z'abadijje zibadde wano babadde besse beekubye kaseti kitegeeza emikono gy'abayiye ekirowoozo ekyo mugiteekayo ebiri mu bbanga mbazira tone ne suuna beni kitusaana kisaanidde n'okuteekwa kiteekwa naki mbazira tone suuna beni naki mwebale nnyo mwebali eddala tusookere kuki badisiko babakoze batya kale kakati tukole baduti nirindako ani eyakikoze lubabu mukyamuseeki ani oyo ajebaleko male nze ngamba tukole baduti baliwo ababeera emisana ku kyabasa saa 7 paka sawa 10 sawa 10 kola bwoti emikono bwoti katagijjayo kyabasa township tunes naki mbazira tone nani mbazira tone nani erinnya siriwulira mulyogere bulungi mbazira tone nani siyona bwe nagaana abalenzi ebyaddala kozi yani dijekoni mpera enankani ajje mumanirize bulungi ajje sokaleke abagamba sokiti byajje katukusatu ku stage kola boti emikono waggulu pichi emikono waggulu sofi sofi
mu maaso tulabe naye jampola mpola onogira tozinze nga toze nyambadde ezizo ze ziseerera bezigeze bbeeyi bwe ziba bizibu byereere bitazangamba bitawana myereere buli akkiriza nti Sofitebi eno y'omu ku baana abato abatadde Uganda ku bunkenke olw'empeereza eri energetic and vibrant. Gyali emikono ebiri mu bbanga gya Sofitebi bwoti sunamu mpere microphone eno tulabe asooka tukangemu tulabe eyinza kuba si yoyo naye tuli afere nnyo ffe bannayuganda. Nze ŋŋamba omukugu baliwo abakanyumirwako omukugu leediyo y'abandi nomukuliddemu gyonoona kuba omukugu bwamaliriza byayogera omukugu ennaku okukwata sooka balamuseeko tugende. Bannange mwebale kujja, bannange mwe mutwagadde, mwebale kwagala omwana ow'ekambazira ttone, mwebale nnyo mwebalire ddala bakyala. Tandise okusolooza. Oh my goodness bino byenjagala nze nategeera ennusu bakyala wati bakyala mwendeke nenga bannange mwebale kujja, mwebale kutuwuliriza, mwebale kutugoberera, mwebale kujja mu bungi obutakoowa. Amanya nze Sofitebi Miss Kaivi ate nga nze Njobobi ya Chabasa nabadda ettaka etaliiko nkayana. Banaye tugenda kuzina nyina engoma empya mbasabulemu mwetegese nina engoma empya naye ng'abaami mwebale kutwagala wangi mwagala bukugu omuki gasi bitegedde bagambye ki omukugu kati nze mbuuza enkya Manuel n'omupiira n'aseno siwe waawo omupiira ogwo ogwa ssaawa 12 akawungeezi olunaku olw'enkya 12 kitundu by the way Manchester United yeegukyaza guli ku Old Trafford rifari bamuyita Paul Tierney agenda okuwulamola era olwonna tubyogera nga tulinda okuwulira kiva ewaani omukugu. What is your take on that? Alina kasooka ako n'ogamba amagezi gaali mukule Manchester United n'Arsenal okuggwa kutya kakati Manchester United engeri gye tuli mu kubanga tetugoba omutendesi waffe abadde tannabakola bulungi ani gundi Pep Guardiola wabula oti zembe omukugu toyanze siba kiri atukoze bulungi Sofitebi naki watabu abikolanga mu ango zonna kale. Okay, right about now ladies and gentlemen, badde saba tuyambise omukisa guno tuyite ba presenters bonna ababa TV abaliwo mujje muwulire ku bakyali baffe tulabe ate ekiddako. Tulina ba presenters okuva ewaffe Masaka ku radio y'omuntu wa bulijjo radio Buduma ki eyo radio ye yatukola naki teka emikono ebiri mu bbanga gya radio Buddu kubanga yatukola netufuula ab'ettabu ne luleka tujja eno ne tuzoganya Muzeyi Kamadi owaswaga naki tumuleete abaniko okuva ku 88 katonyezemu setinale radio naki mujje abanike abali wano ne ba presenters mwena okuva ku radio zizonna ne TVs mujje abantu babalabe generation eddawo bayinza obutasobola babalaga katukikole kati banji mwagala presenter ki mwagala presenter ki Sona eno balina presenter mbugo baagala okulabako taataani Aida Mugo emuweereza mbu baagala omuweereza Aida Mugo bamulaba omuweereza gwebayita gwebayita owedda naye gavumenti eno lwaki mutunyigiriza tunyigiriza omuntu wansi gavumenti mbaziira lwaki olunyigiriza fe abantu gwebayita owedda bapulize gwebayita
wamme mujje otyo oyo abanika ava ku kinana mu munana katonyezeemu sentinary radio Masaka naki mumutere emikono ebiri mu bbanga abanike musajja wa tabbu ali mukola naye ng'alina olugendo gy'atambula alaga nga tumulaba kyovalaba tetumuleka mabega buli kadde ate nga naye atwagala nnyo tweyanza nnyo lweyanzege abani oli musajja w'amaanyi alina eddoboozi siba kumuto mulaba okubanga abeeka mwewale kuwagira binyanyanyanya ebinyanyanyanya weewaawo mbaziira ttone suuna beri naki mwebale tuwagira taba na bigambo bingi ngera omusumba bwabeera ono ayagala kuba mufaaza otyo naye lukenge mwana gwe kyogenda nga tuluwulira ku CBS nga luzira olusajja lukadde lulina ebigambo by'ebisoko bye lwogezaawo alina ebintu byayita kabaka byesuuliranga abalala bamimuyita taata oliwo amanya gotera okuyita beene getutamanyi ffe abalala kale ye batumpa gwa yerumama mamide enseno Buganda yesebugulibwa nyomo bukaza omuwanda yeserwatika lwataka nantatongebwa kyekiryo serulanda Lukanga Sharifu Munabudu naki agakutte omuki oti Bashir Owasagala ono musajja wa Tabbu akolera ku Lwengo FM waggulu eyo kakati ennaku zino julija abadde akolera kati ennaku ezo twamuweereza ku Mbabule FM 101 katonyezeemu wa ku Mbabule FM naki Bashir Owasagala bolomuseeku nange nfunye omukisa ndaba kuba ebinyanyanyanya wano nga bangi yenze Bashir Owasagala nkola puroguramu kadongo kamu ku 101 katonyezeemu Mbabule FM bano bebazeeyo abanzaala otyo kati n'abakyala akwana nibyana gwe kale tweyanziza baliwo abalaba BBS Terefayina puroguramu kawunye mu 360 ono bamuyita kawunye munaki banaye webale kuwagira bazira ttone endongo y'ebinyanya weewaawo ebyaddala kampulira enduulu eno endongo y'ebinyanya weewaawo bannaye mwategeera disco baanammwe okimanyi musinga okutegeera disco luli nali nenimulobye eyo naye mugala mwana bikigwe bikyali gwe abaana bategeera disco okimanyi mukuba disco bannaye mwebale nnyo webalire ddala amanya bampita Jonathan Jackster okuva ku BBS Terefayina muli bakabi nnyo mwebale nnyo kyemukola kyakabi nnyo era nga nkiikirira ne Arabic Style Adhesive nze kitunze omukulu ennyo owa Arabic Style Adhesive nseko buseko bikukujjo kale naye katumuleete BBS Terefayina of course ne Arabics twasomuka okukolagana ne muganda waffe Mbazira Tone era bw'oba oli eyo ng'otusiza okuzimba seminti ali omu bamuyita batya ono kyali alina kyayoga bamuyita batya Arapex. Thank you so much mwebale kwagala BBS Terefayina kawunye mu 360 mwongere okugiwagira abekyagala mwebale kuwagira Mbazira Tone amanya agange bampita Brian wakonzizemu leeti naye era byebyo siwawo mwebale emiti Mbazira tunasigaza omuti bannange mwebale kwagala baganda bange bano Mbazira Tone ne Suna Ben mwana emikono gya Mbazira Tone mu bbanga emikono gya Suna Ben ate mwe muli baddala mwana manya agange bampita Brian Wako Sanyuka TV straight up bangambye mbagabira akawunga kano abamazima Great Millers, thank you very much. Skyping Tours and Travel Jemba bakafulu mukutembeeta ensonga ogenda ebweru okukola ate ng'ono ye brand ambassador waffe anaalabye ku Skyping Tours and Travel ajje alikoye agenda kujja kasoka ngabe kawunga ali agala Newman zinali obwokulya bwa Newman byakulya byatuliko kati mpola nga bwe tugenda maaso kangola bwenti mwebale nnyo mwebale ddala baganda bange
Okay, kale baliwo abawagizi b'Arsenal ne Manchester United enkya. Dion jangu osooka obanyonyola ebintu bino. Siweewaawo nze ŋŋamba baagala Peace Dion ono ye presenter naye bwe ŋŋamba yekka kiba kituufu. Ye presenter yekka omukazi wano mu Uganda akola sports n'amutuusa. Teeka omukono bati mu bangu abaagala Peace Dion. Bati otyo yo kyekiriwo wetukangakanga wano ogamba kigwe nyambadde akabina. What's up my people bana mwebale nnyo sina bigambo bingi nina ensonyi amataala gano ngatya naye nga gwe tebawoganira top scorer sewe nze ndi top scorer. Ani agamba nti nze top scorer? Mbalage ku kitumbwe ekikuba goolo, mbalage ku kitumbwe nsasule sente. Analysis gye mwagala oba tugwogereremu eddakiika ng'emu. Kakati nina ebigambo bino wammanga. Olunaku olw'enkya mululaba abamaani mukeere ekyemisana. Obusajja obwo bulalamuko naye Arsenal mbagamba ebigambo bino wammanga. Mu ggoolo ya Man U kati ani akwata? Kati mugenda kulaba side emu nga yonana endala ya Van der Sar. Ani ateeba ggoolo? Rashford. Mugenda kulaba Rashford ng'alimu omusayi gwa Rashford n'ogwa Wayne Rooney. Oba muntegeera. Ani azanya midfield? Kobe Maino sekyo. Kati mugenda kulaba Kobe Maino ng'alimu Olupolo Scholes. Manchester kati bweba waliyo balando etapa tebagiwangula ne bagiddingana ne bagiddamu ne bagiddamu. Ndoza analysis ewedde. Kiwadde ekyo naki? Rani Simpa aliwa? Rani Simpa Uganda naki? Kakati ono y'omu ku basajja naye tuli b'amaanyi. Bwekiba nga ffe tuvuddemu bano abasajja tuba b'amaanyi yadde tulabikanga awali myaka gye gimu naye emirimu gino tetutera nnyo byogera naye tubyogera nga tukyali balamu nga nabo we bali. Ffe tubasomesezza emirimu gino naki? Si bino ebyoku street wabula okutuula mu kirasi n'ogamba ngirawo oti kwataawo ngirawo oti. Rani Simpa Uganda kulaba oti emikono ebiri mu bbanga balamuseeko sebo. Rani Simpa naki? Jaja musajja naki? Walayi mwebala okusalako ati eno ndongo ya taata bazira ttone abeera taata mu rediyo bwekiri kakati mwenna mbayita ennaku z'omwezi nga 8 June tugenda kubeera bulenga dankuwadde ekisusu